Anything Media. Yes, omulungi aliko ogamba oti eyo kasete ekimu kitambula bulungi kikukola hajja kutunula mushafi kulwanga twagala kubeera nga twogera ku nsonga za mefuga g'eggwanga eno Uganda myaka 6 bweddu tukuze nno omuntu abeeza bufe mu busiramu tugamba omuntu watuuka mu myaka 6 etu aba atandise okulingiza gy'alaga. So Uganda tujja kwebaza Mukama okuba ntutuuseeyo. Bangi abali 62 nga kakati bakunyumiza ebyaliyo kino kyaliwo ekinebwe kiti. So tugenda kuba tutunuulira ku nsonga kiki Uganda kyetuuseeko, kiki ekiganye, ate nga ekiganye njaganye tufune ne solution. Amuzimu ku solution zensaba eziba zibeeramu kubuulira gavumenti eriko kyeyina kukola, wabula si kugamba gavumenti eriko eveeko tulinde myaka emeka. Nze muli bwenkiraba Deputy Mayor si wekyandibadde musomesa si wekyandibadde bwe kiri lwakuba muli bano nabo beeyagaliza naye bakyali baana bato. Deputy Mayor, Independence Uganda myaka 6 bweddu ntandikirewo nakomye oba nzireyo buto? Awo tandika buto. Kati nabadde mbagamba nti nze omu bantu abalina obulumi obungi eri bajjajja baffe abalwana ne bafa ne bayita mu buli kimu okulaba nga Uganda efuna obwetwaze. Bwetunuulira Uganda bweri leero ekyamazima bukyanga Uganda yeefuga tuyina ebikoleddwawo by'oyinza okwenyumiriza. Ebingi ate si bingi nnyo, era nkreditinga nnyo abakulembeze abaavaako okusookera ddala President Muteesa, Ssekabaka Muteesa yali president wa Uganda eyasooka. Ne nkreditinga nnyo abasajja nga ba Apollo Milton Obote wadde nga balina shortfalls zaabwe naye bwe kyajja ku ggwanga lino balyagala nnyo. Abasajja nga Idi Amin Dada balina ettaffaali ddene gye bagatta ku ggwanga. Lwakubanga bw'obeera n'amaka ne mubeeramu ekyana ekidisorganizinga amaka, era ebyo tebibulamu mu nsi nga Uganda ezafuna obwetwaze. Tunawule mugaga abana omwana ow'endusu kizonte ekyewaka ekyendusu ekiyiwa endusu. Kakati tulina omuntu ku kyalo kyewaffe eyo waliyo omukadde adisorganizinze ekyalo okuva lwe bakitondawo okutuuka essaawa ya leero. Era nonno abantu batugamba namusezi ffe twesunga affe, kubanga okuva ku ssentebe eyasooka paka ku yasembayo yo okufuuka ssentebe abadde nga abadisorganizinga omuntu ng'abakyankalanya, era zza yeerimbikanga mu bukulembeze bwabwe wansi eyo. Kwegerako yali wayo yaddidde mutabani we n'amugamba kati kuwadde n'obukulembeze ali eyo jjajja eyo ku kyalo kyaffe eyo. Tusaba afe aveewo ekyalo kyaffe kiryoke kitereere, kubanga ekyalo kibonyeebonye. Babakulembeze abaasooka balina binene bye baakola. Sokombe ekyalo ekyo kyoyogerako biki byolaba ebirungi ebizze mu kyalo nga bali abaasooka be babikoze oba bonna awamu? Bingi bali bye baali bakoze okugeza okukyusa obuyinza kyekimu ku bintu bye tutunuulira nga bitwetaaga. Okukyusa obuyinza kyekimu ku bintu bye tutunuulira nga ebitwala eggwanga mu maaso. Abawedde babikola bakikola bwakyuka oba butyo oba butyo, naye ojja kutuna nti twalina bassentebe 8 emabega eri 7 mu myaka emeka? Mu myaka 6 gye tulina, emyaka 4 waliwo ssentebe ageetisse. Kitegeeza emyaka giri 2 twafunamu abakulembeze 7. Ate amalira wa myaka 4 kale 37 sina kitundutundu kyaki, sina kitundutundu kya myaka gye tuyina 6. Bali batwala 14.
sina kitundu kakati ebyasangibwawo byonna independence gwe gyetwogerako olwaleero bwenzira ku ggwanga Uganda tuyina abantu baffe abali obulungi abantu baffe nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe olwaleero naye ng'olwayo tebalyeyagaliramu okugeza simanyi oba mujjukira Uganda Cooperative Society bannayuganda mwe beegattiranga ne bakola ebintu eby'amaanyi eri luddawa twalina banka ya Uganda gye bayitanga Uganda Commercial Bank UCB eri luddawa nakulanga tulina ekitongole kye bayita Uganda Electricity Board UEB tulina umeme ate ya Uganda y'abannayuganda eri luddawa tugende maaso National Water and Sewerage Corporation yali ya ggwanga olwaleero eri privatized tulina ebintu bingi ng'olwaleero bw'obitunuulira okaba bukaabi mazika era ky'ovulaba olwaleero tubonaabona ne tutuuka nga n'ebbeeyi y'ebintu okulinnya nga temuyina mwasirizi bannayuganda kye twasigaliza ne weegoma nti oba singa abazungu bakomawo ne bakwatamu eggwanga lino kiri better than okubonaabona ng'akutulugunya wanjuuyo ali mu nnyumba omwo kyana kyo gw'okizaala ne kikutulugunya n'otuuka n'owulira ng'oyagala nakufa omunayuganda asiba bannayuganda banne omunayuganda asse bannayuganda banne omunayuganda atafuddeeyo nga bannayuganda babonaabona omunayuganda aleetedde ensi abaana 10,000 okuva mu ggwanga lyabwe ne bagenda mu buddu naye nga beetwalayo bokka this time round nga tebabanonye na bunonyi nga bwe kyalinga nga bakaaba babakuba miggo kati nga beetwala bokka ne babonaabonera eyo ne beebaka ku street wakiri naye nga bagamba okudda e Uganda wakiri katubeere eno weegomba omuzungu okudda wakiri okufuga owangisebo muwadde budde lwansonga ya introduction mu ddakiika zobbiri nsaba oyogere ku Uganda independence kirungi amannya abandaba n'abatuuliza amannya Sendyo Watwaha nyongera okubalamusaako buli omu mu kitiiki nze nno sikkiriziganya na muntu agamba nti Uganda yafuna obwetwazo oba twefuga tetulina independence mu 1962 twafuna omukisa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwe-10 Buganda okukwasibwa obuvunaanyizibwa oba obuyinza bwayo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwe-10 amawanga 16 agawandikibwa ku palamenti ya Uganda ne geegatta wamu n'amawanga ageetwegattako oluvannyuma ne tukola Uganda eyawamu. Ssekabaka Muteesa n'akwasibwa obuvunaanyizibwa ne muganda we ow'ebusoga nga yamumyuka n'Obote nga ye Ssaabaminisita ne bakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okubbulula Uganda bwe twaliyise obwetwaze. Era olunaku lwe bawamba Ssekabaka Muteesa obwetwaze bwa Uganda lwe bwakoma. Uganda ezze ewamba obwetwaze bwa Uganda ng'ekozesebwa Bannayuganda n'abatali Bannayuganda. Tubonyeebonye okuva ku olwo okutuuka leero. Obote, Amini, Lutwa, Yoweri Kaguta Museveni we yabeegattirako emyaka kumpi 40 gyadibaze Uganda. Taterezangako yatandikira mu kutta bantu mu 86 ng'ali mu lutalo. Ani yamwagala? Kwali kulimbana kubuzaabuza bakadde baffe. Kwali senga Bannayuganda bamwagalako mu kalulu akeesimbwamu Semwogerera akasooka Museveni ke yategeka yali kawangudde naye Semwogerera yamuwangudde. Kitegeeza Bannayuganda tebamwagalanga. Obululu bwonna nga bwe buzze bubeera tawangulanga kalulu mu Uganda Museveni. Tewali independence kubanga kyetulinga kyetufunyeemu kwe kufugibwa abaddugavu nga bakozesebwa abazungu okutucunya. Luli twafugibwa mu Ngereza n'akwasa Ssekabaka Muteesa. Tetuyina kyetufunyeemu. Tufugibwa baddugavu abakozesebwa abazungu okutufugira mu buddu.
kankulambululire linda mu nkulambululire Uganda yafugibwa Bungereza obuzaabuza bannayuganda linda mu nkulambukire bannayuganda bategeere Uganda yafugibwa Bungereza nekwasa Ssekabaka Muteesa ne mukadde waffe w'ebusoga gwe muyita kyabazinga nga yamumyuka ng'Amin oba Obote ye Ssaaba Minisita Obote nga ye Ssaaba Minisita olwaleero Museveni be yawamba okuva mu kinaana akozesa ba China abayindi n'abasajja bano abaddi mu kutirimbula abantu ontegedde bulungi abasajja bali mu kutirimbula abantu e Ukraine tobamanyi akozesa China Russia n'abayindi fa baali basibiddwako abasirikale beefuula bali mu ofiisi ne mu byambalo ne balonda abakulembeze b'abasibe abasibe ne bakyunya abasibe bannaabwe kati tuli basibe mu Uganda abasibe bali mu situnya bannayuganda nga abachayina eribe bakuba entoli ne bazina ne bakwata n'emigo ne bakuba bannayuganda mu nsi yaabwe Uganda bannayuganda bajjudde makomera bannayuganda okuva ku myaka 15 mpaka ku myaka 4 bonna basibe bannayuganda fa abakyalina omukisa abali ebweru tetulina yadde ekyokulya n'engoye twambala zitali ngolole twambala zitali njoze pasi y'amanda okyayinza jjijja wanga n'emiti bw'ogamba nti okyeza amanda olina ggookya mu miti gyabwe mu bibira byabwe abagatunda baabwe ebibanda byabwe ate ne bamala okugaleeta n'ogagula ne bakwata ne tusimba emiti okugeza nga Makerere emiti egiri mu myaka 10 ne bagisalawo ne bagitundamu embaawo bo bennyini ate fensi kibo bennyini be babba ebintu ebiri munda ate be bazimba fensi era beggalire munda babbe nga tetulabe be babbye linda nkulambulire obwetwaze bwe twogerako tetufunanga bwetwaze obwetwaze bwaffe bwakoma mu 1962 awo wennyini we bwakoma nga babutukwasa bati be batukwasa obukulembeze abaaliwo amaseddeekerezi ne gawamba obukulembeze amaseddeekerezi kyeki amaseddeekerezi be batemu be babbi be batuju njagala tutegeregane kikwewuunyisa okubeera nga leero tuli myaka 6 gye muyito egy'obwetwaze naye tuli mu myaka 6 egy'effuga bbi era tukyunyizibwa mu myaka gino 6 abaana bakonzibye bogenda waggulu eyo abaana bafanjala neyogerako n'ebirungi ebizeeko birungi kyokuleka okutta abantu dembe ki ne bamala bamanya wendi oyinza okumanya ekiddako gye banjazise olwo nembeera nga ndi bulungi nembeera nga nze ndi mwenyavivu era ndi munakuwavu okuli omuntu agamba ntitugenda kumefuga gali luddawa Uganda tetwefugangako kutuusa nga twenunudde nga mpunzika ntegeeza bannayuganda betuba twagala okwefuga tulina okukola ensonga nnya esooka tulina okusooka okukkiriza nti tuli bannayuganda eyokubiri tulina okukkiriza nti tugwanidde era tutuuse okubeera ku mutendera gw'okwefuga oba ogw'okwekulembera abo abawamba obuyinza bwaffe babutuddize eyokusatu tugwanidde okugabana ku buli kintu ku buli masavu ku buli kanyama buli mutendera buli kyabugagga ekiri mu ggwanga lyaffe naffe tukifuneko ekisembayo tuyina okukolera awamu bannaffe mu abawamba ensi yaffe mutukkirize bamma nga mwateekamu bingi nga mubyetaaga mutubuulire tubasasule nebe mubye bibamala bakadde baffe mutukwase ensi yaffe nga ekyaliwo nga naffe tukyaliwo twenyumirize mu nsi yaffe omukama Katonda abankuumire Uganda myaka 6 isebo bingi bitutuseeko biyitirivu bingi ebiganyi biki ebiganyi kakati era ebirungi bingi tukkiriziganya ndowooza ne munnauganda naye akimanyi ebiganyi kyetutunuulira naddala yes kungwe kati ebikyaganyi financial independence era president waffe abadde nga akijjawo lunwe n'agamba no
tulina ofuba okulaba nga tunoonya programs empitirivu ennyo. Financial independence tutunuulira omuntu okubeera nga ava ku ssente zino ez'okulya obuli just nafuna ssente nga zakulya buli naye nga tasobola naku investinga oba ku saving oba kola kyo kituufu era kyeyoleka bweyolesi nti financial independence eyo yo tukyagyetaagira ddala naye nga munnayuganda tujja sigala of course ebeera process buli lwekintu lwetukiwa obudde kitambula newankubadde bwe tutunuliramu abakuba programu za gavumenti baba bangi nnyo ate mwattu munnange beefuulanga abalumirira omuntu naddala owa wansi no abazikuba be bano abanoonyeza ebyabwe obunyama baagala bukulembeze no of course programs bwe zijja luli nategeeza bannayuganda nti buli wabeerawo programs eziba zikolebwa ne bano balina be bayisaawo ebyabwe bano bannaffe sijja boogera ne beemanyi naye mu mbeera yonna tujja kwongera nga munnayuganda ekisooka tukuwa essuubi ekyokubiri tujja kutegeeza nti towuliriza bano bino bye bagamba okwekalakasa okukola ki that is not the solution it is not the way to go tuli ku independence financial independence kakati byonna wemba nandyogedde ekyokubiri of course byonna byetolola mu financial independence tujja kugamba nti munnayuganda yenna districts zonna okubeera nga tulina at least we tutuuse weewa President Museveni akoze bingi enguudo bazikoze ensebo biyitirivu nnyo ekisooka infrastructure development bikolebwa nnyo enguudo zizimbiddwa businesses ziteekebwawo ekyo kimu ekirala rule of law yes ekyo nkyogera sikiruma rule of law kitegeeza nti at least omuntu bw'abeera nga oba oliawo alina kyavunaanibwa amateeka gatambula budde bwange ate amateeka gatambula omuntu newabeera wa NRM kati ono yataddewo ensasage mu parliament no twogera ku member of parliament yatadde ensasage ekya tweet kyo president ye yennyini yakiyingiddemu no anti kyetugamba rule of law kitegeeza nti judiciary ekola mu Uganda lwakuba bano tebabimanyi ekola ekirala tufubye okulaba nga tuwa omuwaatwa bano okugaziira mu ggwanga lino okubeera nti newankubadde bavuma bo kye basinga okukola ennyo n'obudde bwange bo kye basinga okukola ennyo nedda nkuwa abaana balegera naye senga abantu babadde bajja butereevu bano abatulaba senga bamusise anti kati bino temubimanyi tewali asobola kunsika ndi wa NRM ndi mu Uganda tewali asobola kikola enkola y'amateeka modulator njagala protection kuba ndi munnayuganda ekyokubeera nti ndi muna NRM bano tebakifuulanga kintu kyakuteekaawo mbeera kulemesa abantu kutegeeza bannayuganda esebo so biyitirivu nyekirala tugezezaako okulaba nga emirimu twongera emirimu mu bannayuganda emirimu miyitirivu nnyo no ekyogenda ebweru omuntu aba yeeyagalidde ate mba bakukusa nabukukusa foreign excitement abantu abamu modulator abantu abamu bakera nayagala ogendako ebweru naye munnayuganda budde bwange no you were deputy mayor but we need oli musomesa modulator ndoza budde bwange kakati modulator ndoza ndi naawe bano tebagala bigira abamu omuntu akeera ku makya nga yagamba olinayo omuganda we yali omuntu ayagala okgenda ebweru nga ye just ayagalako okgenda oyinza okugamba nti kakwenza yagenda ebweru kakwenza nagenda ebweru kisembe
omuntu ayagala ogenda ebweru ne bamukukusa ne bamuyisa ku lukalu lwakubwetolola ne bamutwaza eri era yeye n'agamba nze kasita ŋŋendako ebweru twabeeranga mu byalo n'oyagala okujjako e Kampala singa ntuukayo muleke talina kyayinza tereza mpaka information ntereze bannayuganda kubanga ddala media erabibwa eggwanga bagenda ebweru nze nkola programs ku baana abo teri akola programu nga tagala kuba ensonga ziba nnyingi teri atakola buli akola programu aba amaziga gamuyitamu kituufu ekigambo foreign excitement soko abamu bwe kibeera nti kala waberawo abagendayo nga just ye agenzeeyo bugenzi mu kigambo kya President Museveni kankiryalinga egaŋŋamba bweti omuntu asobola okugenda ebweru nga sigamba nti agenze bweru kunoonya mirimu nga ye just agenze bweru ekyo si kye tuliko ati eyo naye excitement gyenjogerako naye nga tetujjaawo yes abagenda okukola bwe baba nga bagenda kukola ekyo kyo nkimenyawo abagenda okukola okunoonya emirimu foreign excitement nkimenyawo naye mulimu omuntu agenda ebweru nga just ayagala genda kulambula it is an excitement esembayo modulator ekisinga obukulu bingi ebikolebwa tewali kindidde lwakuba bano babiyingiddemu benoonyeza byabwe naye nga bingi ebikolebwa programs eziteereddwawo gavumenti ekisooka okusoma kw'abaana aba primary nekigenda paka mu secondary ne batuuka ne ku university nga of course era gavumenti esigala evunaanyizibwa ku ekyo ekisembayo bingi nnyo naye olw'obudde emirimu at least gavumenti egezezzaako kyonna kimubuuze bameka beyasoma nabe balina njogera emirimu naye okuva mu kibuga abantu li bavanga mbyalo nga bajja eno Kampala naye emirimu mingi emirimu tutegese bulungi tujja funa enamba zaabwe tujja funa enamba zaabwe ffe tulina emirimu gyera gyo nina munnayuganda through fake media emirimu tujja gigaba kuba gyo mwegiri mu Uganda era nga njakiteekamu omukono ejja kuweebwa njakiteekamu omukono nga kansala ng'owa ruling party neyanziza nnyo sebo neyanzeege naye ekyamazima ndi mwenyamivu nnyo naye siyinza kunenya mukulu wange ono kubanga kankitwale nti ekigambo foreign excitement kyabadde tamanyi kyekitegeeza oluusi yakulaminze ekikulaminge nga tamanyi kyekitegeeza naye wenyamira naddala ffe abalabako abaana abo nga engeri gye bayisibwamu wano mu Uganda kikwenyamiza. Ekyokubiri njagala kutegeeza owatulaba oba ne munnayuganda yenna tewali ggwanga liyinza kuterera ne likulaakulana nga teriyina system ya governance etambula bulungi. Tuli fena kakati ono mukulu byayogera osobola okwewuunya. You can imagine nti emyaka 3 eggwanga ng'otandise okukomparinga eggwanga erina governance ennungi emyaka 3 eribadde emabega n'okukomparinga naffe we tuli ekyamazima singa tubadde ne governance ennungi wano siwe twandibadde tulina okukola ki okubeera. Ebintu bingi bikoleddwa amefuga ga Uganda nga tunulira mu mbeera bbiri nti twava mu mikono gy'abazungu naye ate ne tudda mu kufugibwa ate baddugavu bannaffe. So nga bwe twava mu mikono gy'abazungu twalowoozebwa oba twalowooza nti kakati tujja kubeera mu ggwanga Uganda nga ffenna tulina stake y'emu mu ggwanga eyo Uganda. Naye naawe okimanyi tekisoboka. We are not equal. Buli omu akimanyi naye obeera nga oliwe naale mu nnyongo ono obanga totegeera nnyo kale tekikwetaagisa nnyo rocket science okutegeera nti tetuli kyenkanyi mu Uganda mu. So basically independence awo wegendera ne losing value kubanga omugaso lwaki bajjajjaffe balwana nnyo mu Kenya, mu Tanzania, mu Uganda, Africa at large okulaba nga Africa ebeera independent, an independent continent. Kwe kulaba nti
ng'Abafirika tusobola okubeera mu ggwanga regardless our country naye ng'ate tuli mu ggwanga lye tweyagaliramu ffenna ng'olina siteeke mu ggwanga lyo obeera e Rwanda obeera munyarwanda ng'olina siteeke yemu ng'omuntu yenna omulala obeera wano e Uganda n'obeera munnayuganda naye ng'olina siteeke yemu kankubulire mwami bwe twamala okufuna obwetwaze eggwanga lino lyali lisuubirwa nti ligenda kutambula bulungi naye mu myaka egyo ejjajjaawo waliwo kye bayita abazungu bakola scramble and partition of Africa kakati wano mu Uganda waliwo scramble and partition of Uganda for the sake of power nga buli muntu ayagala okubeera n'obuyinza kubanga abantu abo abazungu bamala otuwa obuyinza bano abantu balowooza nti obuyinza anaabeeranga n'obuyinza obwo yanaabeeranga waggulu w'abalala kyova olaba nti n'akalembereza ke tubaddewo Mwami Museveni ng'awambye nja kwawukanako ne bannanga abantu baayagala nnyo Museveni wano ng'awambye kubanga yaffera bagadde baffe yabafera abantu ne bayingira mpuliriza nkunyonyole abantu ne bayingira banka n'akakadde n'akomawo n'ennusu kasanvu naye nga musanyufu kubanga Museveni yaffera bajjajjaffe okiwulira bulungi nnyo naye yabafera olwa laavu n'ebintu bye yayogeranga ng'agamba nti aleeta enkyukakyuka eya namadala fundamental change naye n'ebintu uliriza ebintu kati Museveni byagamba nti byeyafererako bajjajjaffe nti n'agenda mu kulwana okununula eggwanga lino kubanga ojja kulaba nga ayagala kati n'okukyusa ebyafaayo bya Uganda bibeere nga bitandikira ku ye 86 naye ebimu ku byayogeranga byebintu bye bimu ate kakati ebikolebwa mu ggwanga tosobola kwogera kupanda gaali eyali mu mulembe gwa Amini n'Obote ate ne weerabira kati drone eziyoola Abaganda baffe okufa njagala kunzika nga bagamba nti Sakasono yenna gwe tulimu nga Uganda tulina we tuli naye ate we tuli si we twandibadde tulina okubeera however byonna tetubiruuzinze fe mu myaka enkaaga egya independence tufunyemu kubanga tufunyemu Kyagulanyi ye mununuzi 60 years of Uganda, we have gotten something better than everything. We have Kyagulanyi Center. President wa Uganda yalondebwa abantu ba Uganda. Atero musinga ajja bijabiri mukaga empologoma anti kakati munange mayo mulaye batika ali ku paper temutabu nawe kimanyi bulungi nnyo Museveni takyasobola kuwangula kalulu tawangula ngakobaira kalulu kalire jiti naye mula ku ballot anti mulaba kubanga kankubulye lwaki buli kitongole kya gavumenti kyonna kyawambibwa wano mu Uganda n'amagye gonna naye tulina essanyu lingi era ffe tumanyi kubanga ffe tulina omununuzi waffe alina emyaka giri kusaidi yaffe Museveni takyaweza myaka 2 mu Uganda muno agenda kuba afudde Katonda wange oli mukkiriza olowooza abaana ba Isirayiri batambulira bbanga ky'okuva e Misiri okutuuka e Kanani ffe tufunyeemu nnyo era bannayuganda tuli basanyufu okubanga tufunye Kyagulanyi mu mwaka 6